ndi ku One Love Beach e Busabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo sementi omusenyu, just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busabala. Ye artist asinga ettaka okitegeera, so njagala tu leading by example tusobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera. Abakyala b'e Busabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Twagala zimba eddwaliro Gravity. Sokera dala basagala kukola ki kudiscussinga muntu nga Gravity because omusiru aba musiru kumacha n'akawungezi then Sayinga kawunya bulungi. Tongamba yafuka wa luzungu Tongeza oluzungu Patricia. Omanyi wa luzungu mwaka buli badde mu America. Now badde mu America. How do you make it, you guys? By the way. Yabitegeera nenga performance yeyo buli kimu kyekyo tolaba abantu bagamba nti batambuza flaga ya Uganda mugitambuza Ghetto Kids mutambuza flag ya Uganda era kikwebaliza petano kalaboti lewa komyewo wakatonyawo bemi kisaja America akwate muntu sigi America kwata wama kwata mutwe Dubai ali lubutu falire nakazibu. Eno generation kumpi kati eno gundi je tulimu buli mukazi wa TV ali lubutu. Kale ku celebrity swaka extra yigiyo gamba otyo mulungi atwalona ko lwalero kansete oli bulungi bitambula bitya bitambula nga bwe mwabibalo bati bitambula bulungi nnyo. Kwaniza on another episode. Another episode. Ebintu bitambula nga betwali planning. Esimu tuzikwatanga sawa. Sawa zizo baba. Kati isa empoze sawa ekole etya? Endaga stress levels ez'abantu abaninanye. Nti bagenda kukola ki? Kifo ogenze bagenda kuletera stress togendayo. Nto divorce goli nanye. Agenda kuletera stress levels west mwesonyi. Kyeraga. Yonna. Je bayita batya? Akagambo kati. Enable automatic stress tests. Akazuminga akalabe. Akazuminga kaleke. Manti kubye nnyo. Oya wati kati nze yange oboki yemu amazzi. Mweze eri kuni musi. We yabawa. Seveno e Canada. Canada. Canada byali origino. Canada byali yo oluseke oluteka mu Canada. Kakalamu. Kakalamu yaliteka mulundi gumu. Kakalamu yangulire sawa. Na wakutoka kola okusinzira ku Jenkins kyaliwe. Naye ibyo Jenkins bireke Kakalamu yangulire sawa. Celebrity track. We tuli wano neyanzizo okutyazo mu. Unakolero Saimo sokubuze kubatula batu. Sokera dala divorce we bale kuba nalo. Tola banti nina abantu ba mawulire bakyali bange. Naye omuntu alanga show yange n'omutima gumu yegwe. Asigwe gusose. Manyi bino ebintu bino birabi ne biturumu bino. Oli asobola ogana okuyamba ate n'alanga omulala. Nanga ndikyali wammwe. Ekyetagisa kuwa sente. Wabula ntekako kakando mpitewo. Wenfuna nawo musajja I can inspire you. Okay. Naye oli nti Saimo sokutegeeza data. Saimo ina ekivulu bana ku Valentine's Day. Bali bulenga. Bagira batya? Valentine's love fete. Fete. Tuina Kenzo, Spice Diana, Vairota. Katoko twagaseeko senga Justin Nantume, senga Mida, koja Chimbowa, ne koja Kevin Muomya. Nali mbogera wano nagamba yoyo koja Kevin Muomya golanga ku kivulu kya Saimo afana natya ajja kujja agenda pala gengeri gya kozesa mu magaloze direct ye yasinga okubeera ne magale Kampala gwera go mukyala mu Kampala nga togenda ngako wakoja Kevin kukwasaganya na magaloze gwamanyi na kukama era twali twamutuma koja Kevin wa magalo enaku mwezi 14 February tuli ku Valentine. Dasbalina omanyawo ebulenga nga wakava boti mu Katogo ku mafuta awo waliwo stage awo Katale gye bayita ya Seguya hoteli eyakaya kaneyo gye bayita Dasbalina ebulenga weewaawo olunaku olwaleero naye lindako nkimanyi nina emikwano mingi abagagga bangi abagagga abamu muyinza okuba muli mu diaspora temusobola kubanga mujja abagagga bange mbeegayiridde
osobola okugamba nti Saimo banaireka nku supporting boy nti nguze ticket za milioni 3 akasente nosindika ku mobile money omugagga wange Johnny White ebyo nkimanyi ogenda ha Johnny White wagabira mu mukwano gwange MTC numbers gwe wampatana yes na twamukulekera oyo nange kulogerayo nekinanansi kasitogezako kumwesembereza walo yasembako muogerako wano yali atugamba wawa kate mutirewo ne mugwane mu interview MTC numbers n'abakwanoga Raga Ben ali mu America na DJ Shafik oyo no yava Masaka Raga Ben mu America ani ajirina Raga Ben gula ticket za mitwalo Raga Ben sija ku mitwalo 5 Jose Jo Blinks UK gwa ina Bobby Wine in fact by the way atwala gondi atwala gondi so ketu isemu Jose Job Zilink na atwala ne gondi ne big eye jakuvulira amanyi je gavudde era gonna gava ko celebrity track wano big eye okulinya ku poster ya Bobby Wine eno gundi jwayogera no juice wano Jose Job Links Richmond ya UK ogamba otya mbereremu era bannange engineer Richard Sebamala honorable Deli Coloni Wonderboy kolono waffe wagundi mugule ticket muve mu byachi bino gamba nti nguze ticket za milioni 7 gule meza abya gule ticket baziteke kuno basindike kuno kamobile mali ku simu yange bagina buli kyaliwa ataina namba Raga Ben omuyogera naye Raga Ben agina waliwo musajja wange Beka mulimira ali UK musajja wange America ali US yakyusa ali Dallas Texas wachukira ddala ali Dallas Texas wachukira ddala yali ampangayo ku busenta lwakuba ekinyizaako Beka nyiga mangu Beka ku olusampayo nankolera designingira akantu bwe kati bwe kalwa agwandijo enchanga agwase omumanyi namugoba Beka kyali wangera nasigaza Luganda nengamba yoyo Beka na yayina dina gyategese VIP ya gundi Patrick ne Kapalaga be bamuko bagenya abakulu Beka musajja wange bisima byere Beka mulimira mwagala nnyo lwakuba nti ali short tempered avaako mangu owayo no mwana nga akuze gundi jamu Patricia Stialo simbadde manyali bweru Patricia tujangu sokoje Patricia jangu sokoje come just say hi just say hi to us, man. Just say hi. Sokoje nawe katotusa nato mutwale uli mulalu ezala oli achi oya wakuzala wa sewo Patricia sokoje tubuze kwa mama sokoje tubuze you guys had a very good performance come on say hi to my people again dachikemu yokka come say hi ulina smart nyo otogenderawo gazi ekifaananyi Patricia tubuzeeko hello how are you bana inga kawunya bulungi tongamba yafuka wa luzungu Patricia togeza oluzungu Patricia omanyi wa luzungu mwaka buli badde mu America nawo badde mu America how do you make it you guys chikola mutya simani naye tegeka chakazana this time around the exit is the next level chichi oli omukulu oyo yabitegeera nenga performance yeyo buli kimu kyekyo tolaba abantu bagamba nti batambuza flag ya Uganda mugitambuza Ghetto Kids mutambuza flag ya Uganda era nkikwebaliza mpetano kola boti ne wakomyewo ddi nakomyewo ejechiro wakatonyawo mpe emikisa gya America akwate moto si gya America nkwata wama nkwata mutwe we Dubai nyo Patricia kale kulika mu America baba muganga wange Patricia pose bade byayisa mu bantu bafulu secretary nawe musomesa ndoza ndi omunange nizo gamba ninake tafali musomesa aje oyo Ghetto Kids the teacher nawe gula kati kwali ku level gula ticket za Dauda milioni nga 2 musomesa zigule teacher gula zigule ticket kafuma Dauda America muri banji America muri banji mbadde sibayisanga mu gali waliwo ne bakyali bange waliwo penge tolanga show yange chokawe kula kyali wange ate real life na ye talanga show yange real life namukola chemical omanyi yali yefula anti akoye nga mutwala ewa minister kati minister nga soka akola bwati asaba enamba kati nga minister nsoka mukola ko muwe byokunywa minister nga ngamba fena tusibula ne transport emeka ebiri milioni 2 ezali yo life zatuka yo life nga ndaba yetamizize ne bilize ne wali asene za Raymond Richie
ne musajja wange bayire ngenda kwongera kumutuusa anyumira mbidred bye ati kakati nzolaba mbeera okwo ewaka data wange abantu abasinga okumulya oyinza obutakikiriza nina okukeera okugenda ndabe kwosi oba eyekolera posi gyataddeyo nina okugenda ndabe ku kati penge abadde kyali wa kibedi nnyo yamukyaza namusetinga kati bakutte kibedi yatadde ekifaananyi ng'akutte gundi laptop nti looya waali mu kulinnya nnyonyi akomawo kyokka tuli mu bizibu eno penge waliwo wakwata positi n'ogamba kakati ono oba obudda bujja kati alina gye yapositinga eyama mafiina ng'agiwandiisa empanvu bwe mulimu abantu abamu b'otunulaawo otunula n'ogamba ba social media yandibadde etya olaba penge oyo nze ne boogera bati nze anyumira just niwe mulawula ekifaananyi nze nina abantu nga 150 okwo nga nsobola okubeeraawo nendaboono penge asobola okujja mu kamera n'agamba oyo gundi batako nze siwagira inalemu sakwagira inalemu namala najja n'agamba abanno bakula bampa obukadde 19 nakola bwati mimwa okumanya ku ground kwali simanyi we yategera sente sokove kubya simanyi we yategera sente za mupabula ya munna ngenda okumwera bisala bisenda ku nga 2 emabega Saimo oyina gwe watutte wa minister oyina gwe yakoze bwoti ne bwoti anyway nenga byonna tugenda kubikwasaganya bonna bagule ticket munnamu buli kyali wange emusibula webuzabuze ye Canada jyo emusibula ke mukasa ibula twato bafena twesubuza alita mwalida nakima ibula gundi $2 gula ticket za $2 dazibali na bulenga ani omulalaawo kakalamu alina bangi bakolako layira bangi kakalamu bolozo ogenda kumala ebizibu by'abamawulire bonna boolyawo devotion yamutereddeko 10 boolyawo kakalamu kakasa sokolindeko sokokole ayangulire essaawa musajja wange oyo kakalamu mwagala nnyo era buli wempulira omuntu agala okulumba kakalamu mbanjagala nkuyole naye nga olunaku lwaleero bwe tutandise mu luseke lubadde plastic nnyo interview lwasemba okukola abaana ne bagamba neekomyawo Saimo ayogera nnyo amazima gajja musa naye olunaku lwaleero mulina ku katebe twagala waliwo ensonga ninawo high ranked muganda wange eki high ranked tetuzuminga naye tetuzuminga message eno naye kiyingira byeko gireke wala nga gampedde buladi gampedde omanyi kati mu Uganda kiwezaako omusajja James Kikyate amanyi gampedde tugikwata nnyo boleti tulina ensonga nga 2-3 esooka tugenda sooka ku nsonga ya Gravity ey'okulumba Bobby Wine then tulina Justin Namere omukolo gwabadde gwa yesterday endala zijja kujja mu maaso awo esookera ddala tusookere ku Gravity yali mu interview emu munamawulire omu n'amugamba nga boogera ku ssente za federation zigenda okugeza abayimbi munamawulire omu n'amugamba nti Gravity waliwo omuntu atakkanya nammwe ku kyakulya ssente zino zamwe wa musolo zibagenda obbawa nga alina ekirowoozo nti essente ezo zandibadde zizimbayo amalwaliro bakola enguudo ne bazigattagatta eyo ne zimba Gravity yaddamu bw'ati n'agamba omuntu oyo kyayogera takimanyi tubadde tuteesa ffe tulaba amalwaliro wegali kiruddo waali tulina n'ekiruddo omulala n'agamba nti tubadde tuteesa ye nga n'agamba yadagamba Kyagulanyi n'agamba Kyagulanyi akwate ku ssente ku kamera stoppings post giteeka y'abantu bagirabe Gravity tugenda giteekayo wali eri bajja giraba Gravity nga posti wano nga alina ekifaananyi kya Bobby Wine n'agamba tuwe Busabala beach mu kifo ky'okuliirayo amayirungi n'ebyennyanja tusseewo eddwaliro nze nja kusonda. There are so many private hospitals naawe zimbayo limu eggomba oba ekyaddondo kuba akasente kawera okakoze mu Bannayuganda
okuddiza guba mwoyo ye Gravity twatumanyi nti yakomedde ku interview najja enkeera nakwata akafaananyi nga kaliko ekifaananyi logo ya Nupu Medical Hospital Busabala nadamu nagamba twagala hospital, we don't want anything, we need hospital. Nupu Medical Center Busabala. I'm ready to contribute anything possible. Kasita Mr. Bobby Wine atuwayo 5 ku 10 One Love Beach Busabala. A good leader leads by example, not by force. Oyo bamuyita Gravity. Zonna ziteke ense zirabe. Tubadde tuli awo nga tulowooza eri enebadde yakayisa wessaawa 6 emabega n'ateekayo post endala. Just like I promised, I've delivered cement and sand at Bobby Wine's One Love Beach Busabala for the construction of Nupu Medical Center. Twagala hospital, tetwagala kintu kirala kyonna. Eyo video gyolaba gyakoze tugenda gibazanyirawo olaba ebigambo byayogedde awo. Ndi ku One Love Beach Busabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo sementi omusenyu, just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busabala. Ye artist asinga ettaka okitegeera, so njagala tu leading by example tusobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera. Abakyala b'e Busabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Twagala zimbe eddwaliro tugenda kuzimba ddwaliro. Yaman so principal ye contributing obutagwa sementi 2 n'omusenyu. Obutagwa sementi 2 n'omusenyu n'omulala n'abalala batandikira awo. Tulina ozimba eggwanga Uganda. Omusenyu guze, sementi wuno n'ebira tubeeta n'emitayimbwa tugenda leeta. Tugenda zimba eddwaliro e Busabala. Kale omusenyu gyafuna eby'okugyawo. Tegera oguyingize principal gumukwase. Ngezezaako munoonya ku ssimu simufunye. Ne kati bibyo mbireese. Tuzimbe eddwaliro. Yama just wetaga 10 ku 10. Yama. Kano omusenyu funa engeri gy'oguyingiza. Kale. Gravity. Ekisokera ddala basaagala kukola ki? Kudiscussinga muntu nga Gravity. Because omusiru aba musiru ku makya n'akawungeezi. Then ekirala kyennyini obanja otya eddwaliro omuntu atali gavumenti, omuntu sekinnoomu n'oleka oli gwe tuwa omusolo tekiri fair. Government yandibadezimba kisigeza tuli bubi. Bino ebintu bino byolaba bino Gravity alina personal grudge ne Bobby Wine. Era bw'ojjukira Bobby Wine yamupostinga ku last moment oba waliyo show ye. Gravity oyo ffenna tukimanya alina omukulu omu gw'akolera. Ate ne mu ndongo ayinza okuba tafunangamu kasente kali liquid nti kasikaji nga akafunyirwa bunene bwe from politics w'endongo byonna byakoze nejazayimba. Gravity oyo bamukozesaako ko okwagala okulabisa Bobby Wine. Ne Bobby Wine balina mizimu balina misambwa simanyi. Nga bagamba Bobby Wine agamba abantu nti ekifo kye bakigaanamu okuyimba. Baagaana buli kimu tebamukiriza kuyimba. Kati waliwo intention eyagala Gravity ategeke okwepicha concert ewa ku One Love. Balabise Bobby Wine nti yagamba nti n'ekifo kye tebakikiriza kolamu kikyo. Gravity ng'ayita mu manager John n'abantu bonna ne bagezaako kwagala okubookinga One Love Beach at a very exorbitant price funded by one of the big people mu government.
Bobi Wine ne yebuusa n'agaana. Ate nga ffenna tukimanyi Gravity abamuwa kwepicha yandikubye. Naye newezandibadde milioni 10 wa milioni 5 ze bali bawa Bobi Wine ekifo. Wekaba nga kituufu katiba ke kandibadde kakoze eki kwonoonesa akakagamba nti Bobi Wine bamugana okupafominga n'ekifo kye tebakikirizaamu n'agaana. N'agenda ku cricket over ebyatuukayo abitegeera. Ebyatuuka ku bamawulire mwagana okubibuulira abantu. Mwanyina mwe devotion byakolera abantu. Tukoleze nkolera abantu. Show yali etya. Show yali etya ya Gravity okwepicha. Asali yo by the way. Kuli okusinzira kuli sachi yali etya. Yagana mumbo. Okitegeera. Nkolera abantu Saimo. Ne bivaawo okitegedde. Kati ate okimanyi nti kati ebyaddala okuvuma Bobi Wine mulimu. Business. Era saagala Bobi Wine onyiiga oba oyagaliza oba okola ki. Buli akuvuma waba tayingidde family yasiniwo yagenda. Waba tayingidde family yo muleke okitegeere nti kati nga bola Gravity byakola. Oyo capital. Ali mu capital. Ali mu capital. Kati okumwagaliza. Problem gye nina atenze ne principle. Twakkiriza ne tukuwanika. Kuteeka waggulu era gy'oli yonna. Naye buli statement gyoyogera ku badongo wallahi n'ojogeddeko omulundi gumu n'osirika oba weekomezaawo eno oba bongedde amaanyi n'okwongera okulaga ensi yonna nti okyali eno nnyo. Statement yonna gyoyagala kaakati okwogera nga erimu abayimbi funa omuyimbi gw'ogikwasa yaba agyogerako. Ajja at least mu kamera agambe principal ngambye bwati ne bwati. Naye gwe buli w'oyogera bwoti oba bawadde capital ne sente. Era nze sibanenya. Buli wayogera n'abaddiza banayogera. Oyogera ekintu kyonna ekirimu abayimbi oba bawadde bugagga era baleke bakole ki balye. Because naawe ekituufu okimanyi. Saimo, wano wenkubuliza kino. Gravity kino kyakola ali ku mulimu. Of course mulimu kikugambye mulimu. Alina omunene amukozesa. Mulimu. Waliwo nange omulimu gwange nkyagwagala ku gundi eyo. Oba olaba okuva twakuziza emyaka 38 eGNRM. Waliwo intention ey'okwongera okulaga aba Bobi Wine nti bayaaye walabye omuleme yavuddeyo oli zinafuna accident byange walabye namwandu w'omugenzi oli gwe battira yani yasinika uma Gravity kati n'ebirala okyagenda okubyabira n'agamba nti bamwocha pass. Kati byonna okyalina okubiraba kitegeeza ako kalimu. Omuntu bwakubuuza okunnyonnyolaho okumunyonyola Gravity. Mpuliriza omuntu bwakubuuza okumunyonyola Gravity oyinza munnyonnyola otya? Gravity kirandiza. Gravity yakugamba nti yava ewaabwe nga tewali alina wadde kapaso. Yakaaba mu generation eno yonna abamu ku bayimbi basinga okuba successful ye Gravity. Tomboza akasente wakajja tomboza wakoze eki. Y'omu ku bayimbi basinga okuba successful. Naye ng'ebisinga ebyaddala abifunye mu myaka 2-3 egy'endongo. Abantu okuva yatandise okupostinga ebyo abantu batandise okwogerera nti n'emmotoka bamuwampe Range Rover. Lwaki tebagiwa ggwe ensi bwetu bwe yatuuka bwebeera kuba ebyaddala ze wentuuka abantu abo olumu tubanyenya problemu gyemba nayo kusukkamu naye gwe kubamu akafaananyi bakwadde emmotoka ya milioni 5 bw'ogitunda okolwa ki? Naye after that what are you saying? Milioni 5 kuba abantu bangi balya buli omu alya. Ojjukira mu kalulu abaali abayimbi bonna genda weetegereze buli big artist tewali yapostinga ku Bobi Wine. Waliwo akasente ak'obutapostinga Bobi Wine. Kyomukkiriza mu postinga baafuna akasente. Almost all big artists, almost every person who has following namwe wamwe mawulire na buli wamu abantu baafuna akasente. Kati so Bobi Wine is a money making venture. Nafa abantu bali mu ndongo gye twetaaga okukwatanga golodi. Buli lw'owalampa Kyagulanyi oba mu business not necessarily kumuwalampa. Woba oyagala okufuna abantu abangi mu kivulu kyo olina kumweteekako. Gw'amaanyi big eye galina ku ssaawa eyo gonna omanyi gye gava. Masanyalaze ga Kyagulanyi Bobi Wine. Big eye takyetaaga ziri milioni 2-3 ze bamusuubiza on average buli lunaku okuva ku Lwokuna, Lwakutaano, Lwamukaaga, Sunday. Big eye aba ne show 3. Big eye ayimbira sente meka mu Kampala ne Wakiso. Simanyi.
on average kale tumusere tugambe nti Big Eye ayimbira emitwalo 8 sho 3 Josejo Blinks yayino mule omutwala akachiko ne kagamba nti katekeko Dax Vibe mu kifo kyani kya Big Eye posta ne fulumanga Big Eye taliko kuliko Gabi Ntate posta nozanga bojiraba we ya Jozo jiraba kuliko Gabi Ntate kuliko Dax Vibe nu byanirine amanyi g'abantu gabanja Big Eye abantu ebungereza babanja Big Eye wallahi billahi tallahi promoter ne principal doza bamulabye oyatuso kwogera yagambye so Big Eye nze yali saba yimbi kati wakitwala sebo Big Eye nze nateranga okuba saba yimbi naye wasaba yimbi wabuwamba wabutwalira ddala musajja sebo webale nnyo Dax Vibes kabidi yako kalaba go wali saba yimbi kati chichi promoter yabadde first okujja Big Eye story kiri kitya omukono ne baguteekako posta yafulumye kati stage eddako naye ngo omukono yagutaddeko nze bya Big Eye nze mbikubulira wana yakubulira mikono jju posta egenda kufuluma yale saba yimbi yegaseeko Saimo abayimbi oluusi bayomba n'okuyomba nga ayina ekivulu nga bagamba lwaki Bob Wine tampostinze abamu oluusi pressure y'abantu anti kyenkugambye kiri ti abantu abawagira endongo ebitundu 8.5 ku 8 ku buli 10 abawagira endongo eno be bantu ba wansi be bantu ba bulijjo gogenda okuyita ajje ekyaddonda gye ku Afrikana nga kwadda akasente ke yoyo gwe banyigiriza ekiruddu yoyo gwe banyigiriza omusolo yoyo gwe bakola ki kitegeeza abazze kuwagira uwe kati oli kasita kwendosinga gwe balabanga owaabwe nti ye kabaka waffe kitegeeza bagambye mugende kati watakikola oba owedde weewaawo si ku buli omu bayinza oggakuwanga endongo teriiwo ebyayanga mulo wabiraba Zex wabiraba bingi asobola oggakuwa amasannyalaze ne bigaana nawe olina okuba nga olinamu agago nawe olina okuba nga n'agattako ng'amaanyi weegali sikuva eri nga tolina ndongo yatimbye ekivulu nga 7 December consistency gyalina okukwasaganya weewaawo preparation z'abadde ntinya okufunamu kwa Big Eye ennyo shebadde ina kubeerawo ku lunaku lwe lumu mayinja lwayinayo show mayinja ayinayo nga 8 March ku Serena mayinja yavuma principal mayinja yavoola amanyi g'abantu then ife ogende wandigenza ona Big Eye abadde asobola okufuna emitwalo 3 egy'abantu ku lunaku lwe lumu kati mufunze gw'olina ekiteeso ekigamba nange John abadde wano nga njogera naye tukolenge ennaku z'omwezi 8 oli akole Serena fe tukola Afrikana amasannyalaze concert olabe mayinja watunulira obutebe ku Serena olabe Big Eye wagazisaawo oluguudo olwo okuva ku Electoral Commission mpaka eri era simanya Abitex oba ki Abitex y'omu ku batalafiya yes oba yali okuva twava mu nkuuka akasajja kamwesooka Eva Boss ayina pate we yali awo White Party nga Eva omanyi Abitex okuva show we yaggwa anoonya visa egenda kulaba Magi Kayima manyi oyo Abitex wafuna akasente kyayagala aba kyagala bana ebangamba Abitex wafuna sente anti mbu asooka ne bakamuserena okumala omwezi kati Serena giveeko abadde asindika sente okuva Uganda mpaka wa Magi Kayima Abitex abadde aweereza nabbi omukazi sente mu America Saimo naawe wakanaki Saimo bino ebigambo nensi ekulaba oli Abitex Abitex okuva enkuuka we yaggwa abadde asindika sente wa Magi Kayima gambye emizimu gyamusimbira ku oyo kimu ibiri Magi Kayima banayo ina figa mane Magi Kayima mulaba ku Facebook amutimba buli dakiika soko gendo lye ku baga soko gendo okole boti amagoba g'enkuuka gonna mufoti yandigalese tukolemu amasannyalaze concert yanga ne simu muzibu okulaba muzibu mayinja namugwake wa Eva Boss yamusetinga najja namugamba mbali satukule kwa Abitex ateke Big Eye Abitex wuyo katumukuye bimubuze byonna byonna byasindikira Magi Kayima sente Abitex Big Eye amasannyalaze concert ogenda kola kubaka akati Big Eye kisokera ddala show yeranda egenda kumuleka waggulu agenda okudda bwati wakuyamba nagikwata nga katali ku Zoom tofuula namba sibo Abitex ali ku Zoom kati ne Magi Kayima
tuddemu mulundi gumu gwokka bw'agaana ogikwata agambye awanda message ataddeko I will call you back yayiga n'oluzungu nkyaka ayina akanyigako Abitex ogambye ali mukwogera nani ne Magi Kayima ku Zoom nabbi omukazi kati Abitex yagala ki ku nabbi omukazi kale tekiwomera matama abiri akale kinebuuza nabbi omukazi kale tukube kifaananyi Saimo nabbi omukazi asobola kwagala Abitex Abitex omumanyi Abitex yafuna olukaga lw'enkuuka ng'ani atayagala ki abantu baagala kimu sente Abitex yakola olukaga n'amasimu gaba bize nelulinga tugenda mu nkuuka bw'ogikuba tevuga mirundi ebiri naye kati ssebo munoonya omulabako mugambira mulange ebyange mulabako buli ssaawa abasajja bamadubala baabo tasobola de kugamba nti Saimo ayina ekivulu ku dazibali na bulenga akwankubiddeko n'oŋŋamba madubala owaayi okubye kutta Saimo gwe tuli naye naku olwaleero so kati owagira Gravity okusigala ng'alumba Kyagulanyi baba afunamu kaliya ye tesobola kudda ngulu ne waba afuatya but of course takyalina kyagyetaagisa kubeera oba obadde omulaba Gravity abadde artist by force nga artist wakupika abakozi ba TV bakozi ba radio nti mumpike mukole bwe endongo teriiwo naye okuva yatandika okuinvestinga okulaba nti gundi fiki akola kino gundi Abitex nakyanyongera message gundi akola kino ampadde ey'oluzungu n'alowooza sigisomye sigitegedde awandiise eki wansi awo ngenda kukubira ekitegeera kakati weyatandika okulaba nga kakati omanyi music ono yayonooneka mu kusooka twalinga mu showbiz nga abayimbi balaga be batalina olya sina showbiz oba abantu balaga bayogeranga ebintu nga beerimba kati badda mu reality oyo covid yalaga abantu lo ogende walandira odi okonkono musaba emyezi 3 katabanike wekalika kwegomba ne kakulaba kati abantu bonna after covid era gwe devotion ngo amawulire oba oli awo ng'owulira manager Nnyo kazimbye Busabala tigundi azimbye bwati ne bwati kati abantu bali mu real life ebyaddala abayimbi baafuna buli muyimbi ayina kati tokyasobola kumumanyira nti akole video simanyi ya $25,000 ateekemu sente zipromoting agabira abakozi ba kuledi aba TV abakola ki ba TikTok abaani ezalaba nga seminti asobola okukola mu bwati ne bwati bali mu kuzimba basigala ku maintenance kyovola bendonga eringa ekkamu bweti it is giving room ku baana abato naye abaana abato bana abagivaamu bayonoona batolina kasente tosobola nti ogenda kutuuka ku divorce nga omusajja yamuwanga $2,200,000 buli mwezi gwe vairoto ze oyagala kunyumya bunyumya biboozi kyegedde nti abantu kakati bali muri yo life gwe gegenda okola okunoonyereza oliwooliwo ti owulira omuyimbi yaguze wano yashibaguze Busabala agigondi yashibaguze nakawuka agimalawo kenza ayina egundi negundi y'embuzi simanye kayunga bwekiti oba oliawo nga byaddala si biri bye babeerangamu ebyokwerimba okugenda ewa smart n'ofuna emmotoka n'ojja n'ogikola bwoti ne bwoti kati abantu bayingira ebyaddala kyekyo ekiri mu kwonoona endongo kati era n'akasente kalina we kavanga kangi ng'asobola okakwata nga si ka pressure kati wamugamba nti yingira gundi nga lwaki takuyingira nga bamuwadde zigenda okumaliriza ennyumba nga lwaki takuyingira bamuweera ddala kasente oba omugezi Saimo tusooke tuve ku Gravity Jo yabadde embaga ya Justin Namere presidential advisor ne handsome we Kenny Hamza kanti kati wemba bwetujja wezijjawo we yakola okwanjula ebigambo bingi byayogerwa Namere awasizza akavuka kato Namere kalinzinga kato katute kwegamba bingi byayogerwa olunaku lweggulo mukolo gwawedde gw'embaga n'afuuka omusiraamu bamuwadde erinnya lyendira bidiri yafuusa omusiraamu yasiramuse ye jana oba janati janna omukolo gwa Namere n'obufumbo bwe ebigambo abantu byeboogera okyogerako ki Justin Namere abadde controversial nti ku ssaawa eno olabo n'abali mu mukuba bamufunye
Ekaseera kaabwe bamufunye. Just namere nawe tukufunye. Leka tukutandikeko. It is the issue. Bamufunye. Bamukuba bukubi nga alina kye bamwagaza bamukuba bamukuba. Wano kisokera ddala just namere ali lubuto. Era oba olaba olubuto luyina engeri gye lwamuseemu lumulaga ng'omukazi omukulu. Waggula ebbeere ddala ligezze bwe. Lumulaga ng'omukazi omukulu ku mwana. Naye si mukulu. Ekyemyaka simanyi. Lwaki ombuuza nze atamuzaala? Saimo gwokolera bantu. Bwe kiri. Ndeka tonjubisa. Just nina mmere omukazi tebamugamba nti mukulu oba muto. Anti abantu eno ba iniroze eno abantu boogera ne bagamba lwaki yagenze kavubuka akato. Simanyi lwaki boogera ebigambo ebyo. Oli mukunsetinga. Ate kusetinga ki? Nabuukawo daawo ndeka tugende ku birala. Just nina mmere kye yakoze kyekyo. Nene munno oli gwa competinga naye mbu ali lubuto. Ate naye yafuna omusajja wa kabi ali mu within State House. Yamukolera edduuka nze ngenda kwogera erinnya lye. Yakola edduuka ku Koki Towers. Ali lubuto. Falire n'akazibu. Eno generation kumpi kati eno gundi gye tulimu buli mukazi wa TV ali lubuto. Era atalina ndoza ino. Simanyi kyo. Waliwo n'omulala w'enna ggulu. Mukwano gwange. Bangabe naye ali lubuto. Teni ali lubuto. Si yekka. Naye tekisoboka. Ewammwe tekisoboka. Kuterefayina. Kuterefayina. Sebo. Ne waffe. Ani. Happy Powers. Oyo tasobola. Happy Powers mukyala muzadde. Happy Powers yali wa Esco. I know omwana Happy Powers. Amukwata aido gezi. Naye kati. Ani gwolabe wafa tasobola. Tonsetinga bachali bange abeeyo. Bachali bange bonna abeeyo. Naye ng'omulembe oguliko bakazi ba TV kufuna mbuto. Ogenda kwekanga ne zaala tota ali lubuto. Awulodde alina abaana zaala toto. Ali lulala. Kalibala naye ali lubuto. Kalibala tekisoboka. Kalibala singa kikasuku kyangamba dda. Lusi Kalibala. Bajo yali agala kino ekiwala. Bajo byali byakwese. Kino ekya KFM. Bajo byali byakwese tingamu. Era n'omuwala bangamba munyiivu mukko. Atya. Jukira waliwo ka pressure manyi omulimu gwaffe guno gukolera kwa research mu bantu muri okola ki kati wotaba wansi osobola okukola ekintu kyonna okubeera mu bantu kati n'omuwala naye kye yaliko tusoke tuzanyeyo ka stanti katukomyewo ka research wekanajjanga erinnya mu eriri kwekozesa bajjo ate nga ne bajjo naye mwakazi w'amawulire bina beibe nabwe bityo bina amulirako oyo nga yawananga bawe ku radio bawo mumanyi gwe yawana DJ Wolba yalinga Wilba Force Mpima DJ Wolba ono wali ko FM naye engeri gyamuyitamu manyi oba yavangako nga Wilba yaddako ku show kyendaka omuzanya tugenda kola bwenti ne bwenti DJ Wolba omwana yawananga omusajja ku radio ku DJ Wolba Wilba Force Mpima naye engeri nyalita Wolba bina baby DJ Wilba nenga edijani DJ Wilba Wilba Force Mpima nenga bina baby ine engeri gyalongosa mu erinya bana ekiralo kye mubezi kye DJ Wilba omubezi DJ Wilba bana ebintu byalavu bino buli muntu yetaaga okubako the hit lab omubezi anange 90.4 DMB FM bana ono omwana yatudde ebibuuzo n'ebyazze wamwe ku Vision Group Stories nasinga ngo mulaba ono omwala Pretty Nicole gwe bakuba empi ono wakulamu akulamu ne yatamidde n'atomera akulamu ne bagamba ate omukyala agamba makanika yatomeze emmotoka akulamu yetaaga okuba stadium ko ate nammwe ab'amawulire mwetaaga omujja mu kamera niye yali yavaamu ekyamulema then ne ku kirasi gyaliko emulungu takyetaaga kwakirayo ofune wantu wali private osobola okugenda n'oyakiranga ku kabira country club wawa bangamba wano kuba kasente ke yataddemu mu kusooka soza asooka ne zimukuba n'adduka agenda okutegeera engeri y'okuvamu mu kabadi katufune makanika tugabe makanika yabadde agivuga Akram yali atomera yali apansi manyi bagamba boozaala ekibyo kiwongerera ku Luthumu mulabye namulabye nga agamba bambi omwami wange makanika yatomedde
buli mukazi yenna ofuna omukazi nga ku lutho ng'omukazi ng'asobola okuyirawo omubiri tomusuulanga. Nze nalaba Katongole gwe ku byakaana awo Katongole nga azze ne Titi eyo ku Bukedde nga Titi akaaba amaziga agamba muleke kuwayiriza Dennis tasobola bikinze nabadde ku abakazi abayirawo omubiri. Kati bali twogera ku mwana we Nicole ebibuzo byakomyeyo naye omukyala ku Luthumu agamba nti yadde yatwala omwana mu ssomero tanaakulaba ku bibuuzo n'omwana yabula bubuzi ne communication ku Luthumu naye ayagala nnyo amawulire ate nga level y'esi y'amawulire gana gaffe yeetaga amawulire gali serious. Omanyi nze nina problem gye nalina gaana okukola kali akagundi kakyali kali Canada bakayita Kafifi the Queen ekali kaŋŋamba nti Saimo teweetabanga mu lutalo lwa mbizi embizi newo gisinga nawe oba ofuuse embizi. Kati nze wenzija ku interview ezimulimu abantu abamu nga njagala mbaleke ku level yaabwe tubalekere bagondi banaabogerako. Kati abo bombi abo they don't have anything they aspire to mu bulamu buno nti kino kiba oba bakola kino Akram is a celebrity over what? Kankubuuzeyo kino ekirala waliwo akatambi akadde katambula nga kalaga mbu simanyi ssente za federation bazibbye. Ekisookera ddala bino byonna bye tuli wano ne bye twogera wano waliwo ababifunamu okulaba nga abayimbi beemenyaamenya okwongera okubalaga eri abakulu oba abantu abamu nti etwagala okutereeza obalaba beemenya obalaba okitegedde but it is an intention. Era kyenandyagadde abantu bayigino walinge kuba kati bino byonna byolaba bino byonna byonna ebiriwo gulavi tegenda okole booti ne booti biyinza okuba nga nabyo it is intention kugamba tobalaba balaba bwe bali mu kukola labe tugenda okuwa ssente zaffe. Mbadde njagala nzanye lino eddoboozi ndalala bikuwa lizanye ense lirabaawo kifosha interviews zantama tekuli wadde kyakulya wano ogenda mu gundi propaganda ne bakola bu video ne babukwata ne babuspreadinga ne befula mu bali serious. It's just politics. These are the people who want to see this industry very disorganized so that they can keep on earning and stealing what they've been stealing, you know. Yes, still and we okuba kisimu them omuyimbi Kenzo wabanga alina okwemulugunya kwonna kwayina eri akakiiko bw'aba agamba nti twalya ssente ateeke complaint ye akole formal complaint akiteeke mu buwandiike kubanga tosobola kwakuzinga muntu kulya ssente. mwana akuba essimu netiwaka neevaako naye ng'obiwulidde Saimo nti nga bw'okyogedde nti waliwo abagezako kola ki okuleeta enjawukana mu bayimbi oba ne industry kw'abayimbi kwonna sina bayimbi bonna olaba nga bwolaba bali mu kuba mpuuga e Masaka oba okwawukana mu NUP nti bateekewo okwawukana mu NUP tuwagizi kalulu oba wabeerawo abali mu kufandinga buli mubeera nga ono ali eno baliwo nga beetereeza kati n'endongo bwetyo bweri tewali asobola gikkiriza babeere bulungi bwe bati bagatte emitwe gyabwe babanje ebyabwe. Ani yagala omuyimbi omugagga ajja kusalawo nti kakati emakindi twagala Saimo kakati emakindi tutaddewo gondi ebifo byabwe babitwale kakati olina kuba disorganizinga bwotyo era nawe bwe batakyegendereza divide and rule bwe batakyegendereze ne basooka basetolinga ne bategeera because kino kikyali kituusa. There are bigger things that are gonna come. Nabola bamwe ni yupe jakero owulire mpuuga agambye ngobye enteekateeka za kunga mu Masaka. Chairman Nyanza agambe nze akulira kunga eteekeddwa ogenda mu maaso. Chairman Nyanza alina bamukulira Mushami mu Malenda gye awandika ku Facebook ye nga awandika mu ngero naye nga ffe tukimanyi. NUP erina amateeka bweti kiteekeddwa okufolowinga. Kati eyo nabyo bibeera funded ne mu bayimbi bwe bityo. Olabye Gravity agenze mpaka wa Bobi Wine. Nagende Busabala n'atwala omusenyu. Isn't that criminal trespass? Kan Bobi Wine yamwagala adde solo kyatute Gravity mu court abavudde ku level y'entebe nene adde yobwa president bakusoosokereza buli saa mu kisaawe kimanyi omupiira ogumanyi
Zinedine Zidane World Cup yali 90 what yali World Cup ki ne bamutegeera nti Zinedine Zidane musajja wa kabi abayitale bakwata omusajja gwe bayita Marco Materazzi ne bamugamba gwe genda okole ki omukyankalanye nga bamumanyi bakutegeera n'okutegeera nti gwe kikukyankalanya kye kino oba yamugamba ki Zinedine Zidane n'akola ebyekisiru n'amuwa red card Italy netwala kati ne bino bwe bityo boyina okufuna baagala kukozesa Kyagulanyi Nsobi byonna oba okyali awo ti okyali nti mukazi wa Yasini Kawuma ayogedde bwati eno nga bakulumbe mukyala wa Yasini Kawuma yava nga agamba nti abona omwana we ebisuubiza abajja okuziika bye baasuubiza yali mpewo yayita ebyo byonna kati kyogamba biri mu pulaani kukuba Kyagulanyi kugambe gwe obufuzi gwe tobimanyi era sibimanyi naye Kyagulanyi ky'olina okukola I'm not a politician Kyagulanyi ky'olina okukola nende kumanyi g'abantu wegayiridde oba okyayagala gondi bino ebintu bya artisoko alina obulumi obuyina buli kimu okiyina gw'olaba just tweet gy'akoze ku Salvador asa omuyamba okuva ku mwenge egenze buli wamu ogenda kusanga nga n'abakozi ba radio aba TV kubonabona nkyaba gikube screenshot tuwakana nti Bobi Wine asobola obutanywa mwenge gundi n'asobola nga abomeroka gundi tudde okwo naye ng'omanye ekigenda mu maaso simanyi supplementary budget simanyi abagundi babongeddeyo okulonda kwero si bakwongeddeyo eri mu gundi waliwo omubaka waawa yagambye mugulisha ffe okyakola kasalabe kya kubukedde kati mugenda kutulaga screenshot navaako gwoza ndaba ku interview meka obeera ku kweno mulimu ebimu byeŋŋamba nti obusiraamu bugamba bw'olaba ekibi kyogereko wekigaana kyesonyiwe era ne bukomekeza nga bukugamba ku kyesonyiwa bwa bunafu bwaki bwabukkiriza oyinza okusanga no Bobi Wine atrendinga ku Twitter 12 years Bobi Wine nga tanywa mwenge awadde musajja we Salvador amagezi nga it is a big story Salvador yanywa omwenge kati nkugambye Salvador ate eyo kalicha yaabwe yabengu era mu malo Bobi Wine is trending number 1 on Twitter sigambye Gravity najja waggulu awo aliwa Gravity najja wuno waggulu naye kati Gravity yaze ku trending ate kati awakyayagala hit a trendings ekyo kimumala ndako lwaki a trending omukulu Kyagulanyi segeti ndakulindako tulabe ku Twitter nkugambye principal wadde gundi amagezi okuva ku mwenge anti bamutandiseeko Bobi Wine should sell off his cars and develop nozadandika community transport obugusi busiro banaye kati kali kituufu tugamba nti Bobi Wine oba akola ebyo byonna byakola si kituufu because ebyabikoze nagundize lwaki tuleka okubanja atujjako omusolo gwe lwaki ndeka okubanja taata emmere ewakate n'entandika gibanja first born. We are tired of people with narrow and shallow minds. The Ugandans pay taxes to Bobi Wine gobagala zimba amalwaliro wali omukutu ogumu nagwo kirakana gwo bagusasula gwa radio Bobi Wine mulimu era naffe abamu olumu bw'olaba twogera ndowooza olumu ebanjala watuyinza obutavuma Bobi Wine naye era basobola okujja nti divorce sirika basobola okujja ne bagamba toddamu kuleeta Saimo baba bakumaze okukola ki what justifies the demand for the public service that Gravity is making on Bobi Wine's private estate? It is stupid even us coming on camera to discuss that because ebintu ebife tuli liso lya kusa tutigedde okusomesa society obiraba parliament yaffe yatuka ngetandika n'okuba obulango ng'egamba ino radio gyembadde nkugamba ewulira parliament okitegedde parliament yatukanga n'okuba obulango ng'egamba omubaka wa parliament takkirizibwa kuzzayo mwana ku ssomero omubaka wa parliament tazimba luguudo naye kana akafaananyi k'omukulu kano era bye byakola kiza yangambye nti ajja kunemesa Kampala but where does he get the audacity Gravity asooka olemesa ekibuga gwomunene w'ekibuga noba yabadde asaaga nti rasita ngenda kulemesa ekibuga ate olina engeri gy'oseka amagye mulukufu olinga agayagala kiringa ekyana ekyo kigamba nja kugoba ewaffe
Saimo sibula abantu tuve wano tubajukize ekivulu ennaku z'omwezi 14 Dazibalina gye tuli mujje Eddie Kenzo president wa federation Vairota and of course ne Spice Dana omuyimbi asinga okugulu okulungi ajala na mukwaya tuyina basenga senga kojja muwoomya oyo kojja Kevin muwoomya owamagalo kojja Kevin kojja Kimbo wazene projector byayogerako genda kuba obiraba waya omutwalo gumu Dazibalina bulenga abaagala naffe nna gye tugwera emikolo emitongole gya Valentine giri bulenga ku Dazibalina Saimo ndowooza abagagga bange bonna bannaye n'oba tojje gulira abantu Johnny White MTC numbers ndabyeko gwange Medi 1 ndabyeko wano ya Sinika events sini akaluba muko wakusosokera omanyi kati abantu ng'ovudde ku radio n'okafunamu era osigala okaluba gwe gendo balabe bonna abakamanyi abakyaliba nga bali mu diaspora kakalamu yatandika okukola kakalamu gulayo tiketi za $5,000 emusimbula gulayo tiketi za $5,000 gwe Keizi ne Flavia diaspora connect tiketi za kakadde kalamba kizamba disikoze mention y'abasajja diaspora connect kakadde kalamba akutegeeza NUP diaspora convention jogererako okola ki ngenaku z'omwezi egenda tandika ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 August tosubwa abantu ab'enjawulo president Kyagulanyi agenda beerayo era ng'omwogezi omukulu wa convention eno okwewandiisa kuli $270 bot cruiser jabeera bot cruiser awo kya $200 kamera eyo gireke nga bwenjirese gireke mu wide ng'omusajja mba nkola mention nga mwali girabe naye nze mbasalidde hotel bookings towalidde hotel bookings za $179 buli kiro tujabeera wali mu Marriott Chicago mu America USA bwe tugenda obeera Nope Diaspora Convention 2024 oyaje wagendanga mu Dubai nze najetegekera tosubwa bogeza benjawulo ngenda kwogera ne musajja wange Richmond tugende nawe Afirigo Richmond bannange ngende Bungereza Richmond musajja wange divorce tugenda muteka ku gaali ebungereza oba nkuteke ku ya Big Eye twajudde Big Eye eryadala Afirigo bandi kwoli tugende ku ya Big Eye chiwedde tugenda gende Bungereza awo omukulu Gladiator Ghetto Gladiator of the Gladiator this time around ali mu Royal Agents 12 years ngavude kuki ngavude kakukenge emyaka emeka jamaze nga ta performing mu UK amaze emyaka gibadenga 10 ta performing mu UK kandi kitegeeza nti enyonta y'abantu tuli Crystal Palace bebe kubyalaza abantu nyumba etunulango omuntu wagirabi mwagala gyogerako ne mama ono musajja mugambye ndi nawe wano agambye oyo mugambe akubire alien skin mugambe ndi ne Saimo omunene na mugambe akubire alien skin mbokolotia omanyi problem jenina n'abantu abamwe endongeno oba atyo buli omu yeewamu obwakatonda buli asobola okugamba nti nze leka nkole kino na kino na kino kyesitakkirizaamu let it be a free market buli omu akole ekiki tubeere mu health competition tosobola gamba nti mulimu abantu nga yagamba nti nze katonda nze asobola okukola bwenti ne bwenti ti nze nja kukola bwenti ne bwenti ne bwenti ti nze nja kuza alieneta ti nze nja kukola bwenti ne bwenti ne bwenti ebyo nze sibikkiririzaamu nawe mbazi sikwagala divorce naye sisobola obwo bwakatonda mu ndongeeno bomboklat back of my yacht kale ate kati kenzijeyo olu Jamaica ngomanye embeera etabuse Dazibalina ebulenga Valentine love fete Saimo omunene w'ekibuga agikuleetedde mujje tubeereyo ku Valentine fenna n'abakuba ebiwa luno temulundeetako nange ngenze kweyiiya Richmond ogamba otya nkutumiddeko agenda kuteekako gye tunaakuma omukolokota ajja kumala akkirize olaba ebigambo owulira bikwase Kyagulanyi kati bya Richmond bikwasiza kale Madubala agamba whom are you nze mbatadde peace naye nga tazitunda ddi